Ani ayimbe Karona ntunga kubuzeewo. afuba Bane lwaki oyagala okuzalawa? Sikuzalawa. Bwe twali nga tusoma batugambanga batya. Nateekako ku lipoota afuba. Naye kati bwe yatuuka yakakasa twamutegera amakalo twakutegera. Ate ani agambye twamutegera? Twamutegera era nze mwagala nnyo. Njagala nnyo abayimbi ab'empisa. Era omwana oyo omu ku bo. Ne komenti ndabiri lyokke. Kati kale mu luzungu. Wadde nga Jasmine yali atandise omwonoona. Kati ate olaba gwayonoona. Kati nze gwayonoona toganze nnyo. Namugamba waaye mikwano egivugireke. Yali ayonoona atya? Jasmine nti muwanvu muko okusinga ku Karo mudigiza okufa obufa nga gwe muwanvu muze tembadde manyi ku bombi Jasmine alina akabina kanene ka Karo nantongo kaliwo naye ayina kasaamusaamu just okukyakala kwali kususenga aline Jasmine management mga gundi Karo terera bwova bakuba Kasani kusaasira noddako ba Station Mayanja katoddako ba Jasmine nawe Jasmine toyinza mubalamu balina kabina anti akake wirinwaji bugwa maliri ebuli awo kati ba Karo ne baddako yani asinga obutabana nino mga wabadde obudde nasanga Karo amusinga kati aba Spice ne baddako naye Spice ajja kuchaga ina zinalesa akabina muveeko owayi ansobedde bujja kuchaga Spice akafunye engalo yema bwe yakafunye buli kimu kisoboka wano naye nga mwasuze mutya nti fe tuyingira mu lugambo nga lututta kaakati ebyo nagabiri awo waliwo olutalo kakuuse lwani nani lulimu bayimbi versus UPRS UPRS bagoba omu ku baali bagikulira ab'amaanyi bamuyita James Wasula tulage ku mwami oyo James Wasula nga bagamba sente zaabwe tezituuka bulungi azibulankanya tezituuka bulungi tezibatuukako bulungi kati ne babeera n'olutalo lunene James ne bamugjawo kati ate bagamba oba James kale nti ye teyalina buzibu okusinga gwe bateekawo kati ate embeera gye balimu mbi baga oba James akomewo tuzudde oba teyalina buzibu ffe twali tetutegedde nange ebintu bino mukulu oyo ne bwomugjawo tutegedde ensonga naye agenda bakukulumira kati bagala kumuzza agamba kambalengere n'abalengera kati bagamba obajja atuyambe eno kitabuse tayimu eyinza otutuuka nga ne bagamba kati nabo nti baveewo nga baga nti oba nate ne bakomewo naye kati ani ayinza okutereeza UPRS kiggwayo nti Uganda Performing Rights Society kyekibiina ekikuŋŋaanyiza bannabitone oba abayimbi naddala bani bonna oba copyright n'ofuna ku ntuuyo zo kakati bagamba bamaze emyaka 5 oba ndowooza bukya Wasula agenda ate era tebafuna ki sente tebafuna kasente babadde ku National Theatre awo nga bangi ekya Kenze ekibiina kyazze ekyabafiina mugero kyazze olaba beegasse n'okwegatta ate tebakolagana baali basiima dda beegatte balaba baba nabaako kye bafuna Wuma yazze UNMF ya Kenzo yazze aba producers bazze audio producers video producers n'abalala bangi aba gospel ne beegatta n'abasecula ng'ensonga eri emu tufuna tutya ku ssente ffe bannakatemba ffe tukyalina obunafu naye kano opimapima mu n'ogamba ate ngende nnwanira ekitajja ab'ebina Uganda nga muli quite organized munnange oba tuli bamativu naye nno nga abali organized bawagoma ye ekiri bamawulire ebintu byo temubirimu bannange bannange waliwo ekivuka tonna nga yeetaaga intervention najja n'ayambako omwoyo omutuukirivu gwo omulisa gye tulaga ng'omulungamya gw'owamagezi kale katusooke tulire bano ensonga zaabwe wezituusa aba UPRS amannya go gwa amanya nze Martin Nkoyoyo Nkoyoyo lye basalako ne bagamba nti yoyo ndi musajja muyimbi ndi munnabitone mutabani wa Nkoyoyo taata omutudire mba mutegere bulungi sebo abatulaba yenze Nkoyoyo mati ekikulumya omutwe ekitulumya omutwe ensonga ya UPRS president yakudde olutalo lwaki lwanguzi naffe lwatusensera ddeno mu kiseera kyaffe ekyabayimbi mu ndongo omanye omwaka gwa 2019
government yajja ne taking over ekitongole kyaffe ekitusololeza ssente kya UPRS abayimbi ne tugamba nti kakati ndowooza kati ebitiridde ebyaffe naye okuva ba taking over UPRS mwagoba wasula twagoba mukulu wasula James wasula twamutwala kiyumba anaagwa nga mumunenya nti abbye ssente z'abayimbi zonna zimaze era yagenda akukuluma naye okuvola gavumenti netereza UPRS nejo overhauling netereza neronda olukiiko yayongera kwonoona ne waliwo akakundi k'abamafia baleeyo mu URSB kakati bajja ne beegatta ne ba board member mu UPRS basolozeza ssente emyaka etaano bagenda bawawana abayimbi 2,000 simanye emitwalo 2 nga za dola mputidde eza siringi obanga bagala buli mwezi okozeseko siringi 10 ekya Uganda oba omawalako otya nyimba zammwe tezitambula wanasogera ku nyimba zanyu njogera ku nyimba za Uganda kubakuwa emitwalo 2 wenayo nyimba ki basooka ne bampa nesirika nendowooza oba endowooza olwokuba mbadde sikola bulungi mbandi awo ngenda okulaba Kalo Kasita akuba ebisinga agamba batya emitwalo 2,13 kumanya lw'emyaka Kalo Kasita yali omwaka gwedde nga badde n'omwaka mulungi nnyo ebimba bye bikubikubyawo ngenda okusanga ne maama lwekyo magoola nanganze bampa emitwalo 2 oyinza okugamba nti waliwo batakububangayina kati gwayogerera banno oyogerangani obukulembeze bwo buliwa ande siri mukulembeze wabula bannonze abayimbi beekutte nga industry kiba nti tubadde press conference nga mulimu akulira ba producer Renex nga mulimu akulira abawandiisi John K nga mulimu abanukpaw union etutwala nga ba artist erina okutulwanirira nga mulimu akulira ba gospel artist bonna abayimbi za gospel King Wesley ne Prince Nick nga mulimu Jeff Owauma waliwo Emma Carlos wa NCF kuga fenna byonna tubadde tutambula wamu ne Kenzo ngabimanyi ne singa abimanyi naye abyendo singera petitions zaffe zonna azisayiningako zitubadde tutambuza ngowa fedinga president wa federation so ensonga eno tugitambuzaamu katugamba tubawadde paka lwa 5 wiiki eno singa tebayisa notice eyita AGM kuteeka mu nkola bye twasalawo mu meeting extraordinary general meeting ekisooka tugambye mama Betty Namisango emiryango agigule tubaleeta extraordinary general meeting tutekawo enkyukakyuka ku ngeri gye balonda abantu mu ngeri abayimbi gye bayingira UPRS tulabe nga UPRS edda mu mikono gy'omuyimbi naye twagenda okulaba bye twakanyako tebabiteeka mu nkola tetulaba resolutions bwe bazifayiringa mu companies registry tetulaba ate bagamba bakyabirowoozaako tugamba nti ate obirowoozaako naani abayimbi ba members era ku general meeting kyekitebe ekisingayo obukulu mu UPRS kyekisalawo ebisembayo naye kati board kirabika bakwataganye ne URSB ate bo bakolewo akantu kaabwe bakitambuzenga bye baagala tubadde tulindirira AGM oba new general meeting badde ina okubaawo nga 12 naye tetulaba kirango kigirangirira tetulaba webafulumya audit reports zebagamba bakolako ne tutandika okweralikirira nga tulinga ng'omuntu omukyala abadde alinda embaga naye nga talaba venue webabookinga venue talaba webagula lugoye talaba webaweereza kaadi kati natandika okulowooza nembaga enebaayo enembaga era ekategenda kubaayo netujjano netugamba katuba kirabika gye tubadde twogerera mu meetings ebbali mu private kirabika tekimala katwogerere mu lujjudde twogere mu lujjudde nti URSB ne UPRS board mukole bye musaanidde okukola muteeke mu nkola bye twakkaanyaako muteekeke AGM omuyimbi afune essuubi era atandika okulaba nti UPRS ekolera omuyimbi nga bwe yateekebwawo omuyimbi atandika okufuna ku ssente tumaze emyaka 5 tetulabako ssente zitegerekeka obusente bwe bateekawo bubeera mu maaso ka just kunyiiza bunyiiza abayimbi so twagala UPRS ekole omulimu gwayo ekuŋŋaanye ssente era ekole lwaki ateekebwawo twemulugunyanga coalition ey'ebitongole ebyenjawulo ebirina ba members abali mu UPRS abayimbi bangi abali mu UMA ba members ba UPRS abayimbi bangi abali mu Audio Producers Association nga ba members ba UPRS abayimbi bangi abali mu UNMF nga bayimbi ba member ba UPRS so twegasa abo bonna
tulabe nga tukolagana tuteekewo enkyukakyuka mu UPRS tulabe nga UPRS ekolera omuyimbi myaka 5 abayimbi babadde bemulugunya naye nga kyebakola mu luzungu bakiyita lamentation kujja n'olekanamuko naye nga tetuwali technical team ensonga ezimu zino ezitambuza UPRS ziri technical ensonga nga ez'okwetegereza constitution oba ze bayita memorandum and articles of association okulaba nti zifavoring omuyimbi okulaba ebintu bya board nga byonna biri technical naye nga omuyimbi abadde tabirondoola ku luno enjawulo gye tutaddewo nti byonna tubirondodde era byonna tubitadde mu nkola buli kantu buli kakwakulizo konna buli kantu akali technical konna tukatambuza naye tugenda okulaba nga ki bali balayika bayibuzaabuza so ku luno tetugenda kuzikiza tugenda kulaba nga ki omuyimbi asindika paka alabe nga UPRS edda mu mikono gye era ng'ekolera omuyimbi oyogeranga nze njogeranga CEO wa Uganda Musicians Association ng'era nga ndi omu kubeegasse okulaba nga tutambuza ensonga za UPRS nga eddoboozi lyange likiikirira abayimbi bonna abali mu UPRS n'abalala bonna abeemulugunya ku nsonga za UPRS. Mbadde nga mu meeting za UPRS nga ekigenda mu maaso nale takimanyi nga nawe bakola meeting abantu basuubiza naye tebatuukiriza ffe ki ekitutwalayo tofunanga ku ssente mu UPRS tofunangayo olina nnyimba eziriyo wali byeselinga oli memba manyi bamanyi kubaga nti mubanja ate temuli bammemba kyekikulemesezza okuyimba obulungi nga bwewali agadde si kyekinemesezza nze nkyayimba okuyimba kwange kwagala kakati njajja kwagala paka kufa naye UPRS yo bweba etulumirirwa ejja kubayo yes mukulikeyo mu bulango bwa bakama baffe twale tukyeyongerera ensonga za UPRS babitegedde bulungi ategedde ategeeza omulala nti waliwo ababanja era nno ye copyright abayimbi gye batunka nayo mu parliament biri ate ekiteeso Dr. Eleman ne bamuwa ssente ne bamuwa time ne bamuwa n'oluwummula agende akuŋŋaanye ebirowoozo tukole tutya abo ate abalala bakenzo ne baga nti ffe tuyinza okukivunaanyizibwako bulungi atujjukira kiri Bobby watwali tuzika Katolo wa Menkozi agamba hand out si entuufu copyright kyekituufu ebyo byonna biggweramu UPRS kubanga tugamba omuyimbi bwafa kati nga Paulo Kafeero n'abalala kati ennyimba ze ziba zasigalayo kati buli alukozesa oba bbaala oba saaluuni oba radio oba TV osasula kati ssente ezo ne baziddiza bali abateekebwayo nti bano bye ba beneficiary ekyo kyatubidde wano kati bano abawandiisibwa badde bagamba abawandiisayo ennyimba zaabwe nga bali memba abamu kandozi nti aboogedde bammemba bagamba nti akasente ke bafuna katono yoyo yagambye bamuwa emitwalo nti abalina engeri gye bagenda nga babigattamu ng'omuntu afuna 2,000 3,000 nga busente naye nze ndowooza omanyi kiba kyetaaga oba abamu tebamanyi bwe bagatta gundi ziri nzoza kyetaaga bwe kiti nti kati olaba first of all bukedde TV esasula omanyi UPRS nayeega nti TV nyingi oba tulina aba 26 tizisasula ziringanga 5 gye zijjukirako ddala ebukedde TV eza Vision Group ne radio bukedde sasula baga nti endala tezisasula nemwe temukola ki temukimanyi ndowooza beetaaga balaga accountability abaani abasasula abaani abatasasula kuba TV esasula miliyoni 5 omwaka radio beesasula 3 kati ndowooza kyetaaga ne bebagamba zino tezasasula zino zasasula sente zitwafuna zino kati ensaasaanya eno kyovalaba nti kati omuyimbi nga Carol Kasita ne bamunyonya kyeva twakuwa emitwalo 2 ojjukira ng'ayomba naye nga bamunnyonnyodde nti ebiri gyo giva nawana era tegisobola kusukkamu obakendera mu third year Makerere University nali nsoma mass communication baga nti waliwo issues in mass com nti buli lwolaba abantu nga bayomba wabaawo ekitateredde kati n'abantu abamu beekalakasa n'olaba nga bakola strike nga oba oliawo tebabanyonyodde bulungi nga naye ennyonnyola gye babanyonyodde sintuufu kati ng'ekisinga obukulu kujja n'obanyonnyola bulungi ne bategeera ebizibu byonna bijja kuba biwedde bwe babadde bakaayana gulu ku national theatre agronom waliwo omukyala gwe nalabye nga nali simumanyi ne mubuuza gwani onabadde ambadde galubindi badde bakaayana n'agamba nze yayimba olimba okwagala sirutalo nayo nnumya nnyo bannange oyo nga njagala oluyimba oyo si Clarissa Namuleme nga wanaakyuseemu afaananye Nyanzawi
omwana ono ayina eddiini wadidi enkatuliki yonna emujjudde bwe bukkakkamu otyo awo nkimanyi wotava kyokka bambi yansanyusizza nze I liked the song so much olima abantu bagala nnyo nga simanyi yakolaki yaluyimba yawe namutunuulira nagati bambi waliwo n'omulala mita Rachel Namubiru ayina akayimba kaayina naye ye simusangangako nga namunoonya namunya gwayimba oluyimba luno ng'olwo oluyimba olwagala naye ng'omuntu tomutegeera kale kati sooka tuwulira oluyimba olabe lwaki olina okuwuliriza omukyalo ono byagamba naye kati laavu y'ennaku zino amazima gennyini nze lwaki nayagala oluyimba olwo nga noyo senamulaba abantu laavu bagifuula lutalo oli bulaavu bagifuula kulumya kwegamba ne muyingira laavu ng'oli ye alina byayagala gwe byotakolaki byotayagala ng'abasinga basawo bagenda kukebera bukebezi n'akebera emitima n'akebera ebitundu ebiri public n'ebitali kati n'alyoka asalawo n'akuleka awo ng'ozolize kati ono n'ayimba nti bene teruba lutalo tugende mpolampola tukolewe tuti okitegedde ate baba ku kyayi teweesibeera ku muntu humbeerako ng'onnondola ng'omuta si lutalo mankutadde lwaki oba omukyawo mama bakuntungako kati awo mwe muleeta entalo bakuntungako kati ate mwe ate nkwewunyiza abasajja be bali kyogedde kubaffe abasajja bw'oyagala omuntu ffe twagalirawo tetulinda okwagala kwaffe mulina tusikiriza kati mwate mujja buzimpola kati wotuukira mulaavu nga nze nagivuddemu okiraba okitegedde nange nze wendaba otandise okumpa obubonero nga nkuviira mangu beerawo tereeza mutereeze ono Geoffrey Rutana alina namatovu tebasomeseza mu Bride and Groom ne bategeeza waliwo n'omuntu gobeera naye erabidde mu Bride and Groom sanyu tubadde olugambo lukusiiwa nedda katulabe omwana ono Clarissa asooka obeyanjulire gwani abantu abamanyi nze Clarissa Nabulime omuyimbi wammwe omuyisaani Clarissa Nabulime yakuyimbira okwagala si lutalo naye okuba nnyo munnange kadde bulungi okwagala si lutalo naye okuba nnyo munnange okwagala si kulumya olumya ennyo obwongo bwange biyimba lulungi bulijjo nduwulira nga simanyi yabiyimba mazima you look smart too oyimbidde ebbanga ki emyaka giweze 10+. lwaki nga nze abamu baadde tebakumanyi omuli nange naye ng'ennyimba zo tuzimanyi mubadde mumanyi era najjalako bukedde nensoma n'amawulire just abamu maybe tebakiwa nnyo bwongo naye abatono bamumanyi oyimba wekka oba baddenga mumpita okuyimba ku mbaga zammwe oyimba wekka yimba nzekaya nsobola temyako mu kipiina nayimbirako mu waterfront ekitegeeza mu bandage black gold nga bweyongera ku ddoboozi nga bagiyita black golden waterfront beach gye nayimbira oyimba gospel oba secular naye ne gospel ajja engeri gy'oyimbyemu n'entunulayo ninga ya gospel yenna ngwayo ndi versatile ate ennyimba endala z'olina yotanodera gemaliridde olwaleero jamutegeera nsanzeyo nsimye kuba mulimu oli mufumbo olwawandikibwa Kyagulanyi ddamu kaliko embuuzi olina ku baana even nesigenda biddamu bizina bijja kuba surprise baana bufumbo owulira toyagalira ddala muntu abimanye nedda saagala muntu abo kale ng'ate abawagizi baba byagala bajja bimanya omuyimbi wuyo yakomyo naye kati yatuwaayo akayimba kamu teyadda ke kalimu nga hit waayina pia yingidde mu kibuga naye mbw abantu tebamukola musirike lwaki owetera munno mujjukiza nga concerned citizen kaakati naye waliwo ebintu communication waliwo embagambye communication weberera enzibu waliwo ebintu kenzo byazaayogera naye nga amazima oyinza okusigala nga tobitegedde
ate no si yekka abantu bangi abamanyikiddwa boogera ebintu nabanga totegedde wajje bivudde na wajje biraga like abantu ne bajjamu meaning endala naye ng'ate buli awo yabadde ategeeza kirala yayogedde ki kati waliwo akantu akabadde katambula ennyo nnaku zino ebyo byemabega ng'ayogera ku kika ky'omukyala kyayagala kyayagala okuwasa ekyayagala okuwasa kati tusooke tulire ekika ky'omukyala otulawo bagwe yafunye nze omukazi gwe njagala okubeera naye njagala omuntu nga mugezi njagala omuntu nga amanyi ekintu kye bayita management ng'asobola okumanaginga omwami we ne bakola ne beezimbira wamu ne beekulaakulanya nga tali selfish kuba nti no yeetunuulidde nga ye mpa kino mpa kiri wabula n'afa nnyo okula nti bakola beekulaakulanye kubanga at the end of the day fe tuli bantu era tukula tukaddiwa era omukwano gusobola okubaawo olina we wamu ne kali kinaadye nkugamba eggulu yagamba nti ye okubeera ne munnabyabufuzi kiri bwe kiti ebigambo bya Zayogera bizibu kati tuwewulirire ne Kano era bw'ondaba nga ndiringa ne munnabyabufuzi yenna manya mubalako kasente era bw'ondaba nga ndiringa ne munnabyabufuzi yenna manya mubalako kasente byebyo nno kati ebintu ebimu naye omuntu wayogera ebintu nga tomanyi byategeeza ye aba abimanyi nobirekera awo kikoze kubanga tulaba ku TikTok kisusse bino bidde ne bidde ntiga nti kati omanyi zikyukidde tointerpretingira muntu byayogera ye aba abimanyi olumu bw'atema eno kati ye ayinza okuba emboozi yali mpanvu aga nti mwagala n'ensimbewo mpozi nga ABCD kati ate gwe n'ogamba nti yali ategeeza kino kozi towulidde emboozi gye yatandikira gye yakoma gye n'otegeera birala naye ng'omusajja ategeeza birala wangi minisita gwe bayita Kirabo Agnes omumanyi minisita wa MP yazaalidde munnaffe mistali era emikolo gyadde gigenda mu maaso eno egya Kenzo nga neeri e Canada maama w'abaana asindika abakulu bano era ate mu kaseera ke kamu kaadi neefuluma ey'omulala ate ne kaadi era ekasi ntuufu kaadi yemu yafulumye mbu agenda kwanjulwa n'abatazi naye ekituufu kyeki ate kyeki wakati oyo omu babiri basatu ate abalala bobalaba okusatu we America Mary naye kati mbuki omusajja asajjalata banange nze nakamala okuzaala ate n'oyanjula kituufu mugenda tutamya ebintu bino omusajja asobola siwagira bintu bino byakusajjalata nnyo naye kiri nti kati gweyagala tukole mukole bye mwagala tubatadde toli wabulamu nabakyala be kubanga bw'obuuza mukole bye mwagala ate obinyigiddemu mukole bye mwagala bw'obuuza n'abatazi wamma oli munankani wono nga yeegaana kaakati baga ntensibe lwefu lwemanyibwa nnyiniyo kati bwe banaamutwala oli lwanajja n'akaaba nga Miss Uganda bwe yakaaba juzi nga bamututteko gundi we ng'afunye omulala ne tulyoka tutegeera nti bulijjo weewakana ate kati okaaba ki batabanyi ba Falaawo mukole bye mwagala ffe tubatadde kuba kati kuno okujoga kususse ogambye nappi comedian bamukubye empi kazanyiriza ate aleeta essagaliko mu Uganda anti kati mufere tubitegeera ogenda mu seetaliyo omumpisa sigenda be yansobera Dubai bwe mampite Dubai pitawo mu transit ebiseera ebisinga abasajja ababambadde banyimiriza buli kaseera bambuuza kino bampita mu Nigeria nga tobafaanana ate ndi muwanvu naye munaye tebatwawula ate abaddugavu bonna abantu tebabaawula kati kankubuuze wano naye kati naffe tulina betumikisinga okwata omuchina gye mbadde ngenda nti njagala okwata omuchina n'omukoreya okwata omunorth korea okwata omusouth korea okwata omumalaysian kati obateekaawo bakugamba ekintu eki njawuliramu omuchina naabe napose neba nepose yensobe bajogera bateeyo kasito gitegedde bateekaawo kati bamalirize kwata omuyindi omupakistan n'omuki kigambo kiganye ensi bagiyita bateeyo
eyo gyotayogedde bateeka Filipino ate baabo kalekaleko bafaanagana era naabo bayindu kyebyo wendaba obuzannyo bwabwe byagala okufaanagana naye abapakistaani biyindu ki ayi mukama tewuyinza kwawula mwani yani kyokka bo beeyawula ate naffe tweyawula kati naffe batulaba abazungu kulaba wati omuddugavu nalaba nga yeggooli ayiseyo kyova tasinga bakozesa na advantage passport ne bazikyusakyusa ngaekifaananyi tebasobola kyawula akati ono omukulu we yazze nappi nengeri nya bamutuuma ye yali ewa nappi official kati naye gwe bakusiba ku nappi enyange omulembe gwange gwa nappi ndi mukadde bano ba Josephine be bapampa ndi mukadde naye wa nappi pampa zakajja ono Hadija wa nappi buli ali wano wa nappi zikali oyinza okuba yewa pampa kati ate bakigobero we babazalira ne nappi tezaaliwo waliwo ki nange waliwo nasubwa ku nappi waliwo ki fete tubimanyi chere twali chere wali kavera chovolaba fetuli kalaso kale abaana be basibye nappi ne pampa nga balenzi si kituufu omusiba abaana balenzi nappi ne pampa nawereka eze ekigero omwana aba tasaza kimu asaza abakwati waliwo abakisusa bibulamu kiraki bagamba nnaku zino abasajja all men are made in China okulya chips ne chicken n'okubasiba pampa omwana n'akulanga wamuzingamya bwoti neffe twakula tuli bulungi kakati munange wekubidde akalango kojja sekulya nappi nga jeggula entebe owulira nga olitya tayawuzejjo aluddemu yabadde n'olukiiko lw'amawulire ng'atunnyonnyola bye yasanga tonenya muntu nappi yajjanga ya abiyita byakusanga atula enjaba yenyini atandikirawo akavuyo kale bamugamba jjukira tategeera lulimi lwaffe naffe tutegeera lule ate bwe bayogera oluzungu aba Nigeria owuli ate nga lufu okitegeera owuyo kyenamwagalako kugira ku nnyonyi yaffe Uganda Airlines naye ka costume ako bakoza ddi kati bwatuuka ne bamwaniriza bulungi musajja ajjanga ate bamuyaye buyaye alinga mulalu agatategereka kola akavuyo gwe wamu obuvuyo obukolerayo obwo jasingana bukolera gwe obukolera mu VIP kisaawe kyaffe bakakitereza nakitereza gwe yoyo nno muwulirize yabadde noono muyimbi waffe yanikozi ono omusajja nti apukaming naye akusobera naye waliwo n'emyaka omuntu gyalina okuma Fred Mutyaba munaluweero katulabe. When I was shocked when they told me Ugandans are peaceful. Look at my face. They hit me. Yes. Yeah. Yes, he was. Yes, I got problems, bro. Acacia. In Acacia. Yeah. But there is I just pranked somebody. Actually, it was I met a TikToker. He said, Nappy, let's make Nappy, I would like to be your, please boost my account. I would like to make you blah, 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 blah. I said, okay, no problem. I said, brother, he said, let's make it like acting. I'm going to bring like people who's going to eat the food. You take, you prank them. It was acting, okay? I was pranking them in the street, rather on the street, okay? They told me, let's make it inside. I said, no. Before, I don't want anybody to say, you're filming here, blah, blah, because I know the law. I know the rules. I know everything. I don't just know each country's law. I know what law because of what I do. So I know if I have to film in the street with phone, I don't need any permission with anybody because it's not professional. But if I have to film with camera, I need permission both from the owner of the place, but in the street. So I pranked him. He was with me. After then 5 security from Acacia Mall, they came to me. They said, you are disturbing people. I said, bro, listen, the person I pranked, he was acting. He was with me, okay? And I was not filming anybody. Check the camera, you will see that I was not filming anybody.
There was nobody there, and there is nobody. There is not even a shop. There was not a shop there. I was just pranking somebody, and he was acting. So he literally thought I was crazy, okay? But I was telling him, man, I'm not crazy, okay? Don't mind the way I'm dressed. I'm not crazy. Now, they were pushing me. They say you have to go. They were pushing me. I say, what? Why are you pushing? Okay, don't push me. Let me go. They were pushing me. I respect my uniform a lot. I don't do anything. You can beat me, do anything you do with me. With wearing that clothes, I don't do anything because I respected that a lot. He pushed me, and one of the security men, with no asking what happened, how did it happen? He just came from behind and then slapped me. Bye. Those are the soldiers. I was like, Uganda. Yeah, I was like, Uganda way back. No, this is not. Yeah. I think this is normal. Okay, because I think this is normal because of my job. But at least before you do, my opinion is before you react, especially to this world these days. We live in a world of social media. You can see somebody dressed anyhow. You never know he's filming or he's acting. So never you judge that so fast. He came and then he slapped me from behind. I turned like I want to see who slapped me, and then the security stick he was holding, boom, here. I had my face like this. So, this man, I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. I'm telling you, look at my face, like I could have killed a lot of people. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Who is this madman? 70 years old man. And where is this madman coming from? It is smoking book. Run. This evening you will die. Madman. I said you are a madman. And I mean it, you are a madman. Who is this man in the first place? Are you a madman? Yes. You are a madman. Why are you running? Madman. Why are you running? I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Yes. Wadonga manti musali nani? Tugenda batukakao maaso. Naye kati olaba omusajja oyo nappi. Nappi nza naye mmwe nappi like ayetaaga annyonnyola abantu nti bwe yazze entebe biri byabadde akola katemba we ate era bakakase nti entebe ekisaawe kyaffe kyamaanyi nnyo ate kati banne kyeyongedde okunyirira nti kyagejja ate neera netugula n'ennyonyi ey'amaanyi ate netuma ne kasitoma care nti okkiriza otyo netukkiriza n'omuntu ajje yeezanyirawo obuzannyo bwe naye asooka bagamba asooka bagamba nti kakati sisuubira nti zengoye zeyagiddemu ezo za comedy n'ateekamu outfit ye natandika okukola ebibye kati no bakamera omulaba abeera eno ng'akwata buli kimu kati bakakase nti tuyina kasitoma care weri naye omanyi ekyatereranga entebe yaterera bakubuuza omuntu omupya abadde aludde okugenda yatuukayo n'agamba mpitawa nga wakyuse nange nali sikomangawo okuyitako kwa arrival naye bwe nakomawo nga wanene naye kyetaaga okuterezaamu wano arrival wano batuterewo obutebe nga eri wetwali nga batugaoliyo katenti wetutuulira n'olinda ku muntu wo ne wano batuterewo naye oyimirira n'oko kyeŋŋamba kyenalowooza oba naye kyogambye sikitegedde wano bwe tutuuka kati ku arrival wali abatulinze babeera mu butenti eri nze njagala bayingire mu kizimbe wali kuba kinene kizibu tuyingirenge no munda batulini ebisaawe by'e Bulaaya bingi naye otali Bulaaya South Africa waliwo nagenda wayiye wasembye East London South Africa otuuka Johannesburg nalinyawo ennyonyi endala gendeeyo ku Indian Ocean eyo kakati bwe ntuuka eyo
tebereze essaawa ekya bbali naye nga abaali banninze fesimanyi no nakumanya nga ekipande kye bakwata bali era munda mu kizimba awo kati mbadde nsaba kubanga twakoze arrival nene nzi kati twawuleko mu kizimba awo tutekewo barrier abagenyi abalinda abantu babere mu kizimbe naye nga tebatuuka eno where jajja okuba tempted jajja okukemebwa kubanga ne bano gye bayita naye wano olwedde ebweru we balese waliwo obutebe buno obubeerawo nga butulwako abantu bana space eyo nnene basobola okubuteekawo ne balekamu olukuubo abalala mwe bayita ebyo binange byengamba naye kati abo bitegete kitegeeza buli ajja akiraba anti kuba kati bw'ofuluma bwoti ate n'onoonya mu tenti eri okitegedde olinza omuntu n'akoowa kale mwebale nnyo bye mukoze kati n'ekyo bakikole ki bakitereeze naye nga wasigadde tusiima era otuuka kaakati bannange obula tugende wa Musa tugende wa Musa olugambo olwo teluggwa okubuuza okimyani nti olagako wa noga ngende eno kale tugende mu katale nakawa gyali Musa halo anti ebintu Barugemwa Property Services tulina poloti amayumba n'ettaka lya farm tuli mu katale k'Nakawa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa July olunaku lwa 2. Ladies and gentlemen, olunaku olwayo tuli a bit different naye era tukyali ku mulamwa ogw'omuntu waffe owa wansi atuwagidde for the past 15 years n'emyaka emirala gyonna nga tukyalidinga wano mu katale wendi olunaku olwaleero baganda baffe aba Momo baina enteekateeka masavu baina enteekateeka empya erigwa omusuubuzi tugenda bafuna batunnyonnyole kikye balina muganda wange kuba akatale emirimu giyimiridde olw'ensonga nti bagezaako okutambuza embeera eno nga bweyina okubeera oli ku TV right about now wasiza otya nnyabo nase bulungi sebo sembeera eno bwoti ensawo jangu nayo kuba emakinze bulungi n'engatto gwani Bamsa Catherine Mulangi, nkola ne MTN Uganda nga brand manager. Okay. Yes. Ogera na brand manager. Yes, MTN Uganda na ye company ya the financial company Momo ina che launches olwaleero. Tukiyita Zimba Business ne Momo. Zimba Business ne Momo no campaign mpya eletebwa MTN Momo nga bagamba abasuubuzi nti osobola okufuna loan, osobola okusasula abakubanja, osobola okusasula ng'okozesa Momo. Onyiga kamunyenye M55 kadaala n'otandikirawo. Mu biseera ebisinga tuba twewola wabeerawo conditions. What are the conditions? Conditions. Kampite munnange ono. Andrew. Jangu tunyonyole conditions. What are the conditions nga muwola abasuubuzi? Olemerera okusasula mutwala mudaala mutwala famire yonna sembera wano misandu neyanziza nnyo neyanze erinnya Fred Mukoka Mugambe edda nkunoonya weewaawo sebo banaye tweyanziza nnyo obukwakulizo bwangu nnyo olina okuba nga oli ku MTN mobile money era nga ogenze ku nkola yaffe ey'okuba nga oli merchant wa MTN mobile money awo osobola okwewola ng'ate ku nkola eno gye tuliko olwaleero eya bizinensi tubule ntugamba nti katuwe omukisa abo bonna bonna abalina bu bizinensi obutono abatasobola kuddukira mu banka naye nga basobola nga baagala okwewola naye nga tebeewola sente za sente kinoomu baagala okwewola sente nga za bizinensi ezo nno zigenda kuba nga zisingawoko katono ku zino ezikola ki eza sekinoomu so okwakuliza akasokera ddala olina okuba nga oli merchant ng'era ogikozesa akokubiri olina okuba nga gwe kenyininyini olina okusaba ku mukutu kwenyininyini kwosabira n'okola ki neweewola sente ojja kuba nga olaba emitendera egiriko weewole tewali bukukuliza buli awo buli kuba twagala tulabe nga buli muntu waali nga kimukolera mutandikira ku sente mmeka tujja kutandikira ddala okuviira ddala ku 15,000 walibasobola okwewola 5 munnange oyinza kuba nga oli bizinesi ye ebulamu 15 naye ku mitwalo 5 badde sitidde agenda kusuubula buti bwa sigiri mitwalo 5 ogendera ddala waggulu mitwalo 5 n'okweyongerayo bukadde 10 obukadde 15 musobola omuwa obusobozi paka obukadde 15 nga kasobeera wa bizinesi ojja kuba nga tukuwa ekigenda mutwalira bbanga ky'okuzza sente ezo myezi 6 tukize tugamba nti tujja kukikola mu myezi 6 omuntu abenga
okuvira ddala ku mwezi gumu okutuukira ddala ku myezi 6 mu bbanga eryo gwe woolaba nti wano nsobola okuzzaayo oba ozirizaayo mu budde obwo paka ku myezi 6. Okay, thank you very much Mr. Fred. Twetagayo abantu omu babiri abalala, tulinawo omuntu omulalawo abasuubuzi ebintu bino batandise dde obitegeera. Mulimu bempiseeko wali nga bagamba MTN mweba ono musuubuzi nyawe wasizo bulungi sebo wasizo otya oli ku Bukedde TV1 sabo yogereka eri abantu about the new initiative gye mulaunchinga olunaku olwaleero omuntu ali eyo amuwe reasons lwaki yasobola okwegatta ku nkola yammwe. Tuli wano leero mu Katale Nakawa. We are having some katogo, some breakfast with basubuzi aba transacting anafe ku Momo in the market in Nakawa. So we brought a new initiative, Jetuyise Zimba Business Yo with Momo, and this initiative is basically to reinforce and tell the businesses transacting with us that we can do a lot more than just giving them a code to transact with us. So tubaletedde code yaabwe *155#. On that USSD code, merchant waba transactingirako on *155 asobola okukola ebintu bingi ng'oggyeko okwewola asobola okutunda airtime n'ebintu ebirala nafuna some commissions of those transactions. But also, most importantly right now, a merchant are transacting anafe ku MomoPay. You can borrow money for as long as you've been transacting on Momo for at least 6 months. So the loan tenure, tubaletedde loans za bika bibiri ku *155#. Loan esooka osobola okwewola okuva ku $5,000 paka ku $15,000 kisinziira ku nkozesaayo eya MomoPay code yo. But at the same time tubaletedde loan endala where omusuubuzi yenna right now osobola osasula musuubuzi munno, maybe oyina omuntu akusupplyinze something ng'oyagala musasula nga sente teziwera oba ofuna top up n'omusasula. Eyo yenkola yaffe eya Zimba Business ne Momo. Thank you very much. Muganda wange atwala ku Bukedde TV1. Wire mbadde njagala twengejingeko ku crowd aliwa sebo jebaleko taata tunulako wali gwani taata sembera kene amanya mpitibwa Muhanji Emmanuel. Okola mulimu ki? Nsika Kabalagala. Nteekateeka eno ojogerako kye ya MTN empya. MTN Momo nungi kubanga naddala nga ffe bamufuna mpola batuwola ku kasente nitwongera mu bizinesi zaffe ne tubanga tetutataganyizibwa looni za money lenders z'omu katale. Okutandika bizinesi gy'okolamu kyetagisa sente nga mmeka? Bizinesi yange engeri gye nkola buli lunaku nkozesa $14,000 ze nkozesa buli lunaku. Kati sente bwe nzikozesa nsobola kufunamu amagoba ga $5,000 buli lunaku. Omaze mulimu ogwo bbanga ki? Kati guno mwaka gwa 5. Kale tweyanza nnyo tweyanzeego. Tukyagenda mu maaso muganda wange atulaba ku Bukedde TV1 atuli Nakawa mu katale. Kale njogerako noono sebo gyebaleko. Kale sebo gwani taata nze Steven Wakula nkolako MTN Mobile Money Uganda. Atwogere ku your new initiative ali eyatulaba ku Bukedde TV1 omugamba bigambo ki kwene embeera gye tutandise olunaku olwaleero? Enkola ya MomoPay kwanguyiza okukola buli kyoyagala ekikwatagana ne bizinesi yo. Osobola osasula abasapulayi abo, osobola okufuna sente ku bakasitoma abo ne bakusasula nga tebakuweereza buweereza sente. Osobola okwewola ka sente n'oba ng'oyongera ku capital wo. Osobola okufuna ka commission oba ku magoba bw'oba oyambye ku bakasitoma abo, osasula fees, okugula airtime oba okusasula yaka n'ebirala bingi nnyo ku mobile money. Thank you very much. Nyabo nsaba kwogerako naawe. Wasizota nnyo. Good morning. Your Luganda is not Lugandering. Not Lugandering at all. Good morning. So what is your good name? Marion, how are you? What do you do at MTN? Legal regulatory. Yeah. Let us talk about your new groundbreaking initiative. What is it about? We're basically providing a marketplace for merchants where you can make payments. You know, if you get a code *1653#, you can receive payments merchant to merchant. You can get a loan. So it's a one-stop place for merchants,
and it's on a separate USSD code, star 155 hash. So the normal code is star 165, but for this merchants it is star 155 hash. And we have partnered with a number of banks. As a merchant, you can get a loan if you want to get more stock, for instance. Instead of going to a bank, you just go to the merchant place and get a loan. Do we have any terms and conditions before I apply for that loan? Ideally, you should have some credits, but the credit that allows you to get a loan is the balance on your Momo account. So the whole point, as a merchant, you should make sure that you're getting money on your Momo Pay code. Don't accept cash. The more money you receive, the higher your limit and the amount of money you can get. Yeah. Thank you very much, and I wish you a good day. Okay, oyaga kwogerako naffe tubadde mu luzungu olusobola zonna nzogerawo babuuzeko mu luzungu abatwala ku Bukedde TV. Good morning everyone, this is MTN Momo promotion inati zimba business yo, build your business with MTN Momo. Ukola mulimu ki? Ndi musubuzi wa mukatale nga ntunda obuveera, ntundako n'ennyaanya, ovakkedo. Yes sebo, zezo business zange zino. Kibalonkinze okitegedde? Yes sebo. Okikola kitya? Eno bagiyita MTN Momo Pay nga osobola okusasula osasula ebyamaguzi ne bakasitoma basobola okusasula nga banyiga kamunyenye emu 65 kamunyenye 3 achi awo nogenda nolondako option joyagala obitegedde nnyo sula school fees masanyalaze yaka byonna biruzi babikola ne Momo Pay kubwerere ne bakwadde apron eno. Yes sebo kola bamo bikutte blessings tukyagenda mu maaso naye ng'embeera ye eringa bw'ogiraba muganda nga atulaba mbeera ya mbeera bweti oyaga kwogerako naffe jangu njagala nkyusa obulamu bwo kati oli ku Bukedde TV 1 nga tumaliriza. Tusima nnyo omukolo gw'olwaleero Bukedde ne MTN kye batukoledde bebale nnyo bebalire. Gwani amanya ganze Francis manyiddwa nga Taata Jola mwe gayaza era ntumidde ku mukyala wange nawe nkutumiddeko tubeere waka tukulaba ku TV ng'oli mukayise ng'embeera ddungi naye leero nange ntumidde ku Mama Jolamu ndi wano mukatale nakawa. Okay, tugenda mu short commercial break, but when we return tukyagenda mbeera n'embeera nga bw'ogiraba brand manager wali wano yeetala kufa naye nga byonna tugenda bikola olunaku olwaleero katusooke tuwummulemuko katini then tukomewo. Nerabira okuyishingira Hamisi Segujja nti happy birthday to you ono nno ye wa information mu Romantic Entertainment. Ebifaananyi byo biri awo babiiseewoko webale munnange kubeera na mutima mulungi buli gw'okwatako tasigala kyekimu. Happy birthday to you. Yazaalibwa olunaku olwaleero. Naweza emeka Saalongo naweza emeka ayinza okuba ali awo atunula 30 kikyali kito kakati ffe tugenda basiibula naye nga Musa akyaliko. Okay. Kale musibe bulungi tubagala nnyo.